طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nate akyatuwadde omukisa okubeera nga tukyali balamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okwegasa nagwo wakati mu kwongera okugezaako okukola emirimu emituufu n'ebigambo ebituufu ebinaatutuusa mu maaso ge ng'atusiimye. Saateera neweefumiitirizaako era tozuula bukendeevu buyitirivu nga buli kuggwe bw'ogwana okubeera nga otawaana nabwo wakati mu kunoonya n'okululunkanira Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe. هل اشتغلنا بعيوبنا عن عيوب الآخرين؟ kale senga omuntu atadde essira n'atawaana n'obumogo bwe n'ensobi ze mu kifo ky'okumala obudde ku nsobi n'obukendeevu bw'abalala. Ahyanan ebiseera bingi omuntu omusanga atawaana n'akajonjo akali mu maaso ga munne, era ng'alabira ddala musajja mulagajjavu oba mukyala okubeera ng'alina akajonjo ako, naye ng'ate ekyennaku senga abadde n'emmira endabirwamu n'agyetonozaamu yandisanze yalina ebinyinyi. Ebinyinyi mubimanyi? Ebinyinyi mubimanyi? Ebinyinyi bikwata eriiso lyonna, bimanyi n'okukwata obukowekowe ne bwegatta, naddala bw'ozi okukanga amaaso gafunye obuzibu n'obitaggulula otaggulula litaggulule lwampaka. Naye ate akajonjo kabeerawa? Kabeera mu nsonda awo. Naye osanga nga Umar yastaghilu ng'essira alitadde nnyo k'oyo alina akajonjo ke yakamulabyeko n'akamutegeerako, naye ate ye ndaalagajjala n'atafaayo ku binyinyi ebikutte amaaso ge gonna. Omugezi okufaayo ennyo ku bukendeevu bwe n'okukwata amakubo mwasobola okuyita Allah subhanahu wa ta'ala obukendeevu n'abumusonyiwa, n'otatuuka nabwo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yakuwaayo omukisa gw'obuwangaazi
obusobola okukoleramu ekyo. Kale nno buli ddakiika, buli lunaku, buli wiiki Allah gyakuwa oba buli mwezi n'osigala ng'oli mulamu, wandibadde weegasa nayo. Ndabawo wano akabuuzo kamu ewa Kasim. Mukkirize obuntu buno bubiri bwa nsonga ndowooza gye tuli. Ekitabo kino mwalimu yakiwandiikira bakyala mmwe, naye yakiwandiikira mwana wattu Kibuna naffe Dr. Aidul Qarni yawandiika ekitabo kiyita As'adu mra'atin fil alam. As'adu mra'atin fil alam, omukyala asinga okubeera successful mu nsi yonna. Omukyala asinga okubeera nga ye yayitamu embeera gyalimu yeeyo yamalayo yonna, si mu Uganda Rukia, ngambe fil alam. Naye yajja awandiika ensonga ze mpola mpola, naye ku peegi ey'ekikumi-ana-mu-emu yateekawo omutwe ogugamba nti qifi waqafatan shujaa'atan ma'a an-nafs. qifi waqfata shujaa'atan ma'a an-nafs. Sava yimirirako, enyimirira, take a stand, a strong stand. Yimirirako enyimirira ey'obuzira n'omwoyo gwo naawe wennyini. Obitegedde? Yimirirako enyimirira nga yabuki yabuzira, nga toyimiridde kweŋŋanga muntu mulala, wabula ng'oyimiridde kweŋŋanga mwoyo gwo wennyini, bulamu gwo wennyini. Kikwetaaza okuyimirako bw'onoobanga n'obeera eyayitamu eyamalayo, oteekwa okubanko n'ennyimirira ey'obuvumu n'obulamu bwo, nga nti bulamu bwo oli wange, ne gye tulaga yeeno, naye okutuukayo tuyita wano. Oba oyagala bw'otokola otya, bwega n'osalirawo obulamu bwo entambula gye bugenda okutambula nga yabuzira nno. Qifi, yimirirako ennyimirira, waqfatan shujaa'atan ma'a an-nafs. Yateekawo ebigambo bino wansi, yagamba nti sali nafsak. Agambye nti yabyogera abigamba bakyala, naye n'abaami bitukola tutya, bitutwaliramu. Ruqayya bagambye sali nafsaki hadhihi al-as'ila, tuulako wekka weebuuza ebibuuzo bino, wa ajibi jawab al-aaqila, ate obyanukule ennyanukule. Al-muttazina, agira aweyinga ebintu. Weebinza ebibuuzo bino, ate byanukule ennyanukule y'omuntu ayina amagezi, era apima ebintu n'abigerageranya mu ngerageranya mu mpima entuufu. Kibuuzo ekisooka,
hal ta'lamina, hal ta'lamina, omwami gwe oba omukyala okimanyi? Olwo omuntu yeebuuza yekka asaava, omuntu yeebuuza agambye nti bino bibyo wekka. hal ta'lamina, abamanyidde ddala okumanya okutaliimu kubuusabuusa, akita satusafirina safaran bila rajaa, olunaku mu nnaku ojja kukwata mu lugendo Ahmad, okwate mu safaari otambule safaari, naye nga safaari eyo kofulumye togenda kudda. Ajiburu entambula gyotambulamu n'engeri gyokolamu byokola neneeyisaayo ekakasa kino nti kyomanyi mu bulamu bwo. Kyobulamu bwo ne bwolaba otambula bwotyo, ne bwolaba oyambala bwotyo, ne bwolaba osuubula bwotyo, ne bwolaba olya bwotyo, ne bwolaba omala obwagazi bwotyo, ne bwolaba ebyo bikola bwotyo lwa nsonga nti omanyi nti waliwo olugendo lwogenda okutambula, bujja kkeera ku makya ng'ogenda kutambula lugendo olwo, naye nga kofulumye olwogenze togenda kudda. Omwalimu omu ndowooza emyaka 3 ku nkomerero y'obulamu bwe, simanyi oba Allah yakireeta atya mu bulamu bwe, yatulanga mu maaso gaffe n'agamba nti abange, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti akthiru min dhikri hadhimi ladhat, abantu mbeere nga bayitirivu, mubeere bayitirivu bakujjukira akutula wakati w'omuntu n'ebiwoomerevu bye oba n'ebyo ebimuwoomerera. Era bwe mulanga okusoma hadithi eyo ng'aga nti abange olugendo olwo luli inevitable, yakizanga mu luzungu laga it is an inevitable journey. Omwalimu oyo mwamuwulirako waali mu nsi eyabyogeranga byamutuukako dda. Simanyi lwaki byayitirira nnyo mu myaka egy'esatu egyasembayo Allah subhanahu wa ta'ala mukwase safaari eyo. Ng'ogyeko hadithi eyo yayongerangako kabaitu shair ak'omwalimu ka omu basalafu yagamba nti walastu ubali hina uqtalu muslima ala ayi jambin kana lillahi fihi masrahi. Sifaayo mu kiseera wendittibwa naye kasitamba nga nzitiddwa nga ndi musiraamu, ala ayi jambin, oba eriba sayidi ki, oba ku ddyo oba ku kkono, kana lillahi fihi masra'i, kwendigwira kasita mbeera nga ngwiridde ku sayidi eyo ng'ekyo kintuuseeko ku lwa Allah. hal ta'lamin, bwekikuleetedde okweyisa n'okukola ebyo byokola n'okwogera byoyogera neneeyisaayo yonna, buli muntu alina engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe. Naye omwalimu ono yakiwa abakyala okubeera suada, abaali successful, omuntu okukyekinga n'okulivayizinga byokola n'ebyoyogera n'okukyekinga enneeyisaayo kirina akakwate kanene nnyo
n'okukakasaako mu mutima gwo n'okubeera tekikuva ku bwongo buli kaseera okubeera ng'omanyi annaki satusafirina safaran tojja kutambula olugendo bila rajia nga toli wakudda. ekibuzo ekyokubiri yagamba nti fahal aadadta al-uddata lihadhihi safar, bweba otunulamu olaba ngaosibye entanda, bweba oli mubakakasa olugendo olwo fabiha wa ni'ma daara ddene likuyambako nnyo. naye ate waliwo abalumanyi ne basigala nga tebeefiiridde eyo, naye ekyo kirina kukusindika ku namba yakubiri. ekibuzo ekyokubiri hal aadadti al-uddata lihadhihi safar, tugambe nti saawa ofuluma nkya, tugambe nti ofuluma ki, ofuluma nkya oteeseteese entanda ng'ogiteekerateekera olugendo olwo. ekibuuzo mu bakyala eri ate nagambe kisikeeyo naffe kitukukwatako. ddala ddala sharifu olaba nga oteeseteese entanda. lamma hadara tilka السفر لأبي هريرة رضي الله عنه olugendo olwo bwe lwamala okweyolekera Abu Huraira n'alaba nga saawa linaakwata mu lugendo baka bukaan, yakaaba enkaaba, abaaliwo ne balaba nga akoze atya ng'ayenjebuse, namuga nti naye ng'otidde okufa. yabaga nti bwemubirabye si bwe biri, nina ekizibu, ne bwe mulabanda nkaaba ntunuulira buudu safari wa qillati zaadi. ntunuulidde buudu safari, tunuulidde obuwanvu bw'olugendo oba bukomawa, naye wa qillatu zaadi, nyenza okutunula ku ntanda gyensibe gyengendo okutambula naye empise mu lugendo, ndaba nga ntono. obweraliikirivu bwe buvudde ng'emaziga ago ge mulaba nkaaba. Abu Huraira alaba nga zaaduhu qaliila, Allahu akbar, alaba nga entanda ye ntono, naye ekyewuunyisa nga n'olwaleero byonna bye tusoma abirinako ettundutundu ddene, buli kyesoma mu busiraamu tuga nti an Abi Hurairata radiyallahu anhu, naye alaba qillatu zaad. oyimiridde otya? Hafsa oyimiridde otya? Isa oyimiridde otya? omuntu omukulu zaadi efaanagana etya? sekujja sajja akugambye nti kifi soko oyimirireko waqfatan shujaa, enyimirira nga yabuzira yabuvumu, naye sina mulala maa nafs, with yourself. entanda yeyenkana etya? Number 3, hal tazawadti min hadhihi dunya alfaniya, abaffe weesibiridde mu nsi eno egenda okukera ku makyanga evuddewo obanga gwogirese bil a'maali saaliha,
n'emirimu emituufu nakabaale litukunisa wahshataki fi lqabri, okuwa kampani n'okugobako ekiwuubaalo mu kabbuliro. mu hadithi ya Muadhi empanvu enyumya olugendo olwo, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, nanyumyayo omusajja nagamba nti fayatihi rajulun, oba eri mu mbeera eyo amatu amaze okwanukula ebibuuzo, najjibwa omusajja husnul mandar, ng'alabika bulungi, nga na kasente akamuvaamu kabonga nako kaki kalungi. amubuuza eti maha man anta, ate gwe gwani? fawajihuka, ekyenyi kyo kyekyenyi ekijjira omuntu nga akujjidde mu bulungi, nga nendabika olabika bulungi. omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, omusajja oyo agenda kwanukula, amubuuza amugambe nti ana amaluka salih, ana amaluka asalih, nze emirimu gye emituufu gye wakola. Allah yusawwir, atransforming emirimu gy'omuntu, akoze emirimu gye emituufu mu nsi, ng'ali mu kabbuli ye n'agitransforminga, n'agijjamu n'agiteeka mu kifaananyi ky'omuntu, lituunisahu, gibeerenga gimumalako ekiwuubaalo, abeeko ne kampani mu kabbuli ye. osibye ku mirimu emituufu eginaavaamu kino, oba tetufuddeeyo. mumanyi obwomu bwe bufaanagana, loneliness mugimanyi bwefaanagana mu kabbuli. ekibuuzo ekyokuna, kam umruk, olina emyaka emeka? Jibril emyaka gyo gikya tegirina kyegyakuwadde. Isa emyaka gyo tegirina kyegyakutegeezezza. Kam umruk, olina emyaka emeka? Oli jjajja oli jjajja nno ddala ow'amazima. olowooza obujjajja bulina butegeeza ki? saagala kuyita bajjajja wano mannya, naye kyentegeeza mukitegedde, muli bajjajja. kotuuse mu myaka egyo saava, bw'obanga egyo emyaka gy'olina, wa kam sataishina, essuubi lyo lyakuwangaala emeka? kam sataishina, mukyala gwe olina emyaka emeka? era essuubi lyo lyakuwangaala emeka? era tonnafuna ansa ku kyakkola, tonnafuna ansa ku kyakkola. ala ta'lamina anna likulli bidayatin nihaya, mubadde mutya mmwe bakyala mmwe?
abatannamanya era abatamanyi temumanyidde ddala. Tebuli kyonna ekirina entandikwa, bw'olaba entandikwa yaakyo lindirira nkomerero yaakyo. Abantu balaba entandikwa yammwe balinze eki kulaba nkomerero yammwe. Nga musaalimba nnyo abalindiridde enkomerero kuba entandikwa yammwe eyiseeko ebbanga twabalaba dda. Kati ekirindiriddwa ku nze naawe abantu balindiridde kuwulira nti yazikidde. Yazikidde ekyokubeerako mu nsi tekyakola mawulire. Ensi emanyi Kampala amanyi nti Najibullah mwali mulimu Najibu tebayini ekirindiriddwa kiri agati nti semayiri gwe mbadde mumanyi yakutuse. Ekyo mukazi wakirindiridde, abaana bo bakirindiridde, mikwano gyo bwe gibalindiridde, ab'eŋŋanda zo abasiraamu kibalindiridde. Tubadde wano jjo n'abantu ab'engeri ez'enjawulo, naye munnange ng'engeri gye tuwangaala nabo yeewuunyisa, walilahi alhamdu walminna. Tubalabye ne bawangaala ne bakola bye bakoze. Omu ku baganda baffe abakyali abajja twageze okulaba nga gavumenti emuwa obwambasada ali eyo enkya tulindiridde mayiti ye yatuuse bamusaalidde leero kuziika nkya ate akulaba akujooma. Muhammad Kisambira wa anna nihayata, mulowooza abantu bazikira buzikizi bwe batono kiggwa. Lukiya bino nja bikubuuza. Wa anna nihayata, kyabbeeyi watuulako awo wekka ne weefumiitirizaako n'olowooza nti enkomerero si kirala jannatun au naar. Okimanyi nti eitha jana oba muliro. Bweba jana olaba nga bw'okutukiraawo oli min ahli aljanna. Bweba jana enkomerero oyo bwejja ng'ejjidde mu kiseera kino kyolimu, fariqun fi ljannati wa fariqun fi sa'ir. Olaba bw'okutuka Allah bw'akutwaliraawo oli min ahli aljanna au naarin, tobanga oli mu bantu ba muliro bw'okutukira. Olaba nga weesambye ebikolwa by'omuliro si kwowangaalira. Ebyo osobola okubiraba agati nandiba ku risiki twaleeta okulabirako. Oyinza okuba nga tubayiya osala ng'osala eswala, kabonero akakulaga nti au naarin, omuliro gwandikulema okugubuuka, kubanga ma salakakum fi saqar qalu lam naku min almusallin. Teweerabayo muba omuliro, teweerabayo. Osoma busomi kimu, Allah gafuru rahim, neyo gisome. Neyo gikole ki? Tegibuuka. Nga Allah akulambikira nti abangeri yeefaanana n'eyiyo
akakutukirawo omuliro genda ku mpagi eyokusatu zaka walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim ngoddayo nga wetuula kuloga ati ebyefuna Allah byafadde tebiwavaamu zaka kemba nga sigiwa bwenkutukira wano omuliro nga gunneeyolekedde wano mu byefuna byemukola byonna buli kimu embeera zaffe tutambulira mu butambuze nasalullah alafu walafia wala yazinun waman yafalu dhalika yalqa athama yudaafu lahu aladhabu yauma alqiyama kyabbeeyo okutululako bwozikira okomekererezaawa mu myaka gy'olimu eyinza okuba nga enyambala ekyakutawaanya sunifani min ahli nnar lam arahuma la yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha gati yimirira gwe wennyini nyini yimirira gwe wennyini nyini enyimirire ey'obuvumu weekubemu ttooki olw'obudde hal takhallaita okuba mwakafaananyi indama tanzilu almalaika min assama liqabdi ruhak bamalayika bwe banakka okuva mu ggulu nga basse nga ku mulimu guno ekibasizza si mwoyo gwa mulala wabula nga gwa najibu waliwo advance team esooka bajja ne batuula wali kabwejumbira baba bali awo essaawa ng'etuuse ng'akoze atya ng'atuuse yanzilu almalaika min assama liqabdi ruhak kabwejumbira bwajja n'akugamba nti mwoyo gwo gwa najibu fuluma ogugwo agenda kugamba atya kuba ennemya ebigambo alina bibiri bw'obanga ogezezaako okulongoosa ng'oli balongoosa akugamba nti ya ayuha nafsu atayiba mwoyo gwe omulungi okhruji ila maghfiratin min rabbik fuluma nkutwala eri kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala nakusonyiwako era ne guli spooninga ne gufuluma mu mirembe naye bwe gumala okuvaayo n'agukwata bamalayika bali tebaguleka mu mukono gwe tarfata aini lutemya lwaliiso nga tuleeta ebyo byaffe ate waliwo gwagamba nti ya ayatuha nafsu lkhabitha mwoyo gw'omubi okhruji ila sakati llah fuluma nkutwala eri obusungu bwa Allah obugo bagenda kugamba batya mu ngeri nefaanagana bwetyo olugezigezi lw'omuntu bwe lutyo lumusibukira ddala ku mwoyo gwe bantwala mu busungu bwa Allah fatatafarraku fi jasadihi ne gusaasaana mu mubiri gwe dhannan nga gulowooza nti ekyo kijja kugutaasa omukulu ali wano kawolu bavaayo bwe gusaasaana gukoze emputtu akwata eno kawompo n'atandika okukandula asika binono yabigamba abakyala wadde nga walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut senga olaba abantu ab'emibada nga bali mu kiseera Allah nga abajjulula walmalaikatu nga ne bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala yadribuna wujuhahum nga babayisaamu kibooko ono ali eno waggulu asika bano bakuba mu kyenyi ku sayinizi mu mugongo
bakuba mpaka lw'onoofuluma. هل تخيلت عندما تنزل الملائكة من السماء لقبض روحك وأنت غافلة لاهية وأنت غافلة نينغو تشاري مبلغ الجفو okyali mu mutafaayo obwo bagenda okukwata offside. Nasala Allah alafu alafia. Malaika almautu egenda tutwa era tusanga gwe alina mulirwanaawo wali mu Pakistan w'Entebbe yamusangawo babuulire ono alina mulirwanaawo wali ku dduuka omukulu abakulu bamusanga mu ntebe nga bwetudde bweti ng'ali ku TV. Omukyala agenda okujja aleeta caayi hani nga gwayitawo yakutedda mu lugendo oba gwe agenda kukusangawa bano oba bagenda kukusangawa naye tebakusanga wa anti ghafila tebakusanga mbulagajjavu nga tofaayo. hal takhallait kijjako mbwongo obwo dhalika alyawm olunaku olwo olulibale lutya wassaa n'ekiseera al akhira fi hayatik wama tadri nafsun biayi ardin tamut saatu firaqi al ahl ekiseera kyokuleka oba olina omukyala ekiseera kyokuleka omukyala fatughassalin bakunaaze abo bekikyali agenda okunaaza Rukiya ani agenda okunaaza Afuswa guulire watukaffanin bamale bakuzinge musanda wayudhhabu biki ila almasjidi liyusalla alaik bakutwale ku muzikiti we bagenda okusalira wa ba'da dhalika tuhammalina ala aktafi rijal oluvanyuma bakusitule nga bakuteredde ku bibega by'abasajja ekibuuzo ila ain nga bakutwalawo oba ila alqabr bakutwala eri kabuli ila awwal manzilin min manazil al-akhirah mu kifo kye ekisooka ku nkomerero yo imma rawdatun min riyad al-janna kirisinziira ku byokoze eribeera ekifo ekitono mu bifo by'omujjana aw hufratun min hufari nnar ate bayinza okubanga olusitula olwo bali kusitula bagenda kuba bakuwolekezza mu kifo mu bifo by'omuliro ekitono. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bwe yayimiriranga ku kabuli ng'akaaba bagenda okulaba nga amaziga gamuggwamu gamubuuza ati ki ekikutuusa ku mbeera efaanaganako bweti yabagambanga nti sami'tu rasulallah nawulira omubaka wa Allah ng'agamba nti alqabr kabuli awwalu manzilin min manazil al-akhirah ekifo ekisooka mu bifo by'enkomerero imma hufratun min hufari nnar kyanjiba ekinnya mu binnya by'omuliro nga webagenda okuteeka olubeerera mpaka Allah emyaka n'emyaka ng'oli mu kinnya kye eky'omuliro mpaka kiyama lweriyimirirawo. Yasduqu lidhalik ekikakasa ku ekyo abantu ba Firawuna bafiira mu mazzi naye Allah subhanahu wa ta'ala abalambikako nti kinnya kya muliro yagamba nti wahaqa bi ali firaun su al-adhab okuva abantu ba Firawuna lwe bafiira mu mazzi Allah yabakakasaako ebibonerezo ebibi teyabikweka yagamba nti annaaru yu'raduuna alayha guduwan wa ashiya bokyebwa buli kumakya n'akawungeezi oba bamaze ebbanga ki mu mbeera eyo naye bwe baali mu nsi nga bino ebibuuzo bino n'okulowooza ku bino nga tebirimu ebyo ebibira mu bwongo bwabwe. Agati wa imma rawdatun min riyad al-janna ate abantu abamu
awo batuddewo kubanga balina embeera gye batambulira mu nsi ne bayimirira enyimirire ey'obuvumu n'emibiri gyabwe kyabasindika okubaako n'enkola eyaabwe ey'enjawulo ebataasa bakomekkereza nga batuuse mu mbeera ezo nga bali mu bifo bitono mu bifo by'omujjana. waliyo abantu abayingira mu kabuli. Allah subhanahu wa ta'ala agati la tahsabanna alladhina qutilu fi sabili llahi amwata, muleke balowooza nti bafu, bal ahya, abo bamulaba bali mu kabuli zaabwe balamu, inda rabbihim yurzaqun, baliwa Allah bagabirirwa, farihina bima atahum rabbuhum, basanyufu wewe basinkane wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa waqahum adhab aljahim. bawona faman naja minhu, Allah gwalisaasira n'obona obukaawu bwakafaako, fama ba'dahu aisar, ebigenda okujja oluvannyuma lwakafaako kabuli bigenda kubeera byangu nnyo, mirembe myerere, bakulaalika bakutwala muko, wa abshiru biljanna inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljanna allati kuntum tu'adun. fama ba'dahu aysar wa man lam yanja minhu, atakola embeera n'emutaasa bukaawu bwa kinnya ekyo, n'ogenda okiyingiramu ng'otambudde osaalimba ku nsi, oli mu malala, olina bantu mwewagira mu jjama, fama ba'dahu ashad, tolabanga kano kanya katono nnyo mu bifo by'omuliro, ate ekyoto ekyannama ddala ekya qiyama. nasalu llah alafwa walafiya. as'adu imra'atin fi l'alam, mukyala asinga okubeera yeesiimye mu nsi, ayimirira n'omwoyo gwe ennyimirire ey'obuvumu. omusajja asinga okubeera eyeesiimye yayitamu ali successful mu nsi yonna, si mu Uganda, si mu Kampala, ayimirira ye yennyini n'obulamu bwe ennyimirire ey'obuvumu, agati kino sijja kukikola, Allah yakigaana, nteekwa kukola kino, obulamu bwange nteekwa butambuza bweti, entambula bweti empisaawo mu maaso ga Allah, ero entambula yetuusa mu maaso ga Allah nga nsiimiddwa. Nayimirira ng'omuvumu, nayimirira n'obuvumu obw'ekika ekya waggulu, n'atambuza obulamu bwe mu ntambuza ya buvumu, olw'okutegeera n'okwebuuza ebibuuzo ebifaanaganako bwe bityo, n'okubinoonyeza solution, n'okumuwa which way to go. ebyo byebikusheepingira gy'olaga n'okutegeera butya buteekeddwa okutambula mu nsi. amma alghafilin, abalagajjavu, naudhu billahi an nakuna min alghafilin, be batambula mu nsi entambula ya albahaim, ey'ebisolo, batambula ntambula ya bisolo. nasalu llah alafwa walafiya. walilhadithi tatimma insha Allah. ayagala okwegasa nabyo ebyo ebiri eyo. Naam. Nabagambi nalabiwo ekibuuzo kimu kyova olabanga ekintu kino kyansiiwadda naye ebibuuzo tebizzeemu kyabanga kambeere nga agamba kikye masihi dajjal waali mulamu ku nsi oba taliwo, bw'aba waali ali luddawa kirala, bw'aba wakuzaalibwa alizaalibwa nga jjibiri oba kumi. masihu dajjal ebimukwatako biwanvu. min alamati saa alkubra,
ali mu bubonero obw'enkomerero obuki obunene, ali mu bubonero bw'enkomerero obunene. wa min akbari wa a'zami fitani, kyekimu ku bikemo ebinene omuddu byalina okusaba Allah subhanahu wa ta'ala alla tudrika, bireme kola kutya, bireme kumusangawo. Ekikulu balibeera batono balisanga ekikeme ekyo bekirisangawo ne bakiwona. naye ekikulu kya ittikhadhu al-asbab, kwekwata ku nsonga eziwonya omuntu nezitaasa omuntu ekikeme ekyo in adrakahu, senga kiba kimusanzeewo. Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi kikeme ekyo kinajja ddi mu nsi, naye tahqiqu al-iman, whether ali kusangawo oba tali kusangawo, okubeera n'obukkiriza obwannamaddala, okubeera n'obukkiriza obwannamaddala wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, kyekigambo ekisinga okubeera ekinene kyoteekeddwa okubeera nga tatazawwadu bi, ebbanga lyonna ng'obeera nakyo okusobola okubeera ng'owona fitanu ezo. ekyokubiri al-ikthaaru min at-ta'awudh minhu, okubeera omuyitirivu w'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuteeke wala, akwesambye ekikeme ekyo. walidhalika allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yensonga lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza omuntu tava mu swala okujjako nga ista'adha min arba'in, kujjako nga asabye Allah mwesambye ebintu bimeka? bina. mu byo wa min sharri fitnati al-masihi ad-dajjal, saba Allah subhanahu wa ta'ala onteeke walo nesambye obubi obuli mu kikemo ekya masihi ad-dajjal. ekyokusatu okusoma suratul kahfi eyo gyolaba yawmul jumu'a, ina akakwate kanene nnyo n'ekikeme ekyo, mukubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yaqiika akukuuma ku kikemo kirwa, ku kikeme ekyo. fattikhadhu al-asbab, okwekwata ku nsonga al-muqiya esobola okutangira singa Allah akuleka mu nsi ekikeme ekyo nekikusangamu, kyekisinga okubeera ekyebbeeyi. nsonga ki gyetuleseeyo abawali, nsonga ki gyetuleseeyo tetunagituukako. ngambi suratul kahfi tugimaze ima 10 ayati oba yonna, almuhimu suratul kahfi. ماذا تركنا يا شريف يا جبرائيل؟ هذا أول ekyo kyekisinga okubeera kiki, ekisinga okubeera ekinene ekikwatagana ku masihi dajjal. amma ebibuuzo ebisigadde ku ye birina okutawaana kungi, naye Allah yamanyi ekifo omuddu oyo waali,
hadithi nga ntuufu omubaka sallallahu alaihi wasallam yaliko waali ne basahaba ne wabeerawo omuddu eyali avuunamye. Omuddu yali akoze atya? Avuunamye. Omubaka n'abuuza sahaba ti man yaqtulu hadha, ani ajjako oyo nsingo? basahaba fataakharu ne bakeerewa okutuukiriza ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kyabagambye. naddamu n'ababuuza ati man yaqtulu hadha, ani ayimika agenda atta oyo? omanyi lwaki batawanyizibwa ne bagaana ne bataakhara? rajulun sajid, sajja ali kuki? Ali ku sujud. Omubaka yakiddamu bwe baseerabidde omulundi ogwokusatu, awo ne wavaawo sahaba afunamu embava agamba nti ayimuke agenda akola atya? Atuukirize ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kyagamba. Agenda otutuuka ku musajja ng'agenze naga ati ogwo masihi dajjal, senga atibwa etaabu ebadde ekoze etya, naye agenze. fanuminu bihi, tukkiriza nti ekikemo kino kikola kitya? gyekiri, naye kijja kujja mu kiseera Allah subhanahu wa ta'ala yakikola atya? Yakimanyi. Abawalimu balina okugaziwa kungi mu bubonero obunene obusembayo qiyama eyimirirewo. Kaluwa akasooka kaluwa? Ebyo si byammwe kuba naffe tebabisomeseza ku saizi yammwe, naye ugambe balina obugazi buki buwanvu mu kubeera nga balambika obubonero buno. waliyo mahad al-muntazar, waliyo masihi dajjal, waliyo nuzulu Isa. Kati ate ono yagenda okuyigga ono gwe mubuuza, naye ng'agenda kubeera ku nsi ekikeme kyo kya nnaku 40 kya myaka 40. Nataakkad min hadha, naye nga zigera kubeera zati yasihu fil ard, ensi mu kiseera ekyo ekitono ensi yonna agenda kugibuna mpaka Isa ibn Maryam lwali mukola atya? So waliwo ekitabo Sheikh Nasiruddin al-Albani kyeyandika ku musajja oyo masihi dajjal. insha Allah nuraji'uhu, tujja kuddamu tukitunuleko, twongere okutunulira obwennyini bw'ebimu ebifaako bwe bityo, naye nga esinga okubeera ekikulu kukkiriza okutali mu kubuusabuusa nti masihi dajjal ye wakukola kutya okulabikako mu umma muno nga kikemo era nga kabonero akanene mu bubonero obulambika nti enkomerero ekoze etya. Ekisinga okubeera ekyebbeeyi oluvannyuma lw'okukkiriza kwe kukwata amakubo omubaka ge yatuyigiriza okugeesibako agataasa omuntu nga singa kimusanze mu nsi nga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukimutaasa. Tegeregese bulungi. Amma aliriddawa twala tugenda ali alimuzaala alimuzaalira mu nsi ki simanyi byonna byonna la tazidu fi imanika shay, tebiina kyebyongera ku mukkiriza bwo, ate wala tanqus fi imanika shay, tebiina kyebikeereza muki mu bukkiriza bwo. Bw'omanya nti agenda okumuzaala mukazi oyo bwewale waliwo ebibuuzo nga tufiidu ilman nga bikuwa kumanya naye nga
tebikuwa kola kutya, tebikuwa mbeera esukka kweyo. Abali muturaja ekitabo ekyo kya Sheikh Nasr okwongera okwetegereza ebikwatagana ku Masihi Dajjal biidhnillahi tabaraka wa taala, wal ilmu inda Allah. Y'omuntu akweyisa engoye ze ng'akodde ku sswala n'emirimu emirala nagyo tegikkirizibwa nga ijja, ramazaani n'ebirala. Social media ekibuuzo kiki? Ekibuuzo social media. Waliwo abo walimu awo ku social media bali mukusikangana mugwa ku ekyo nkimbawayidde. Mwalimu awo ndowooza mbwo mwalimu omu alambika nti emirimu gyonna tegikola kitya, tegikkirizibwa. Ate ndowooza waliyo omwalimu omulala amugamba nti ndowooza tekikola kitya, kigambo kisi kituufu. Bambuliddeyo bambu balinayo discussion eyo bwe biri. Biyimiriziddwa mpaka omunakasha we gunaggwawo ba kale mbadde sinabitegeera naye naye ndowooza eyo ya social media. Okay, aqulu wal ilmu inda Allah. Okweyesa engoye min alkabair, okweyesa engoye ku musajja min alkabair, kyonono mbyonono ebiki, kyonono mbyonono ebinene. Fahdharu, omusajja yenna omusiraamu akikola atya? Akyewale. Omubaka yatugamba sallallahu alayhi wa sallam nti abantu bangeri ssatu baliko ebintu bina. Abantu bangeri ssatu baliko ebintu bimeka? Baliko ebintu bina. La yukallimuhum yawma al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala si wa kwogera nabo enkomero. Wala yamturu ilayhi, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubatunula. Wala yuzakkihim, Allah tagenda kubasonyiwa byonoono byabwe. Walahum adhabun alim, bayina ebibonerezo ebitirivu obulumi. Omanyi engeri ketuwe mizaani ya Allah n'omubaka we eyawukana ku mizaani y'abantu tebifaanagana. Mizaani zino ziba za njawulo. Waliwo ebintu nga tahsabunahu hayyinan, nomwe mulabanga biki nga bitono, naye ate wa huwa inda Allahi azim, ng'ewa Allah subhanahu wa ta'ala tekiye kyekinene. So ndowooza nakino tukiteeka mu ttuluba ekyo. Omuntu aga nti kati engoye okukka wansi obukongobule nekituusaku ebyo binene bwebityo bwebityo. Yes, kinene ne bwe kikyandibadde nsonga okuggyako okubeera ng'ojeemyedde nakyo, mbaka n'ayogera n'ogaana, kyandibadde kimalira okubeera nti kiki kinene. Naye obunene bweyolekera mu bintu ebyo ebina, kubeera nti Allah tajja kwogera na nannyini nsonga zino wadde okumutuulako, wadde omusonyiwa ebyonoono bye, era n'amulaganyisa n'ebibonerezo ebinene ebiruma. Sahaba anyumya hadithi eyo kyabaga nti khaabu, nga kuli bakufe bakunene
wa khasiru era kuli bakufaafagalibwa kunene ya rasulallah manhum bobe baani hadithi yagamba nti al musbil weyasookeraku omuntu yenna nga musajja ng'engoye zikka wansi w'obukongovule ebyo byalambise ku kyo byebirambika nti kino kyonoono mu byonoono ebiki awo tujja rankingi tekiyinza kuba kitono nekigirako bino binene waggulu al musbil muganda wange akhil karim teriyo nsonga nafu wadde y'amaanyi eyinza kukulemeza mu ebyo n'ogaana okukendeeza engoye zo era omubaka yalambika sallallahu alaihi wasallam engoye z'omusiraamu omusajja zibeerawa n'agamba nti izaratu lmumin ila ansaafi saaqain ababuzaabuza batera bagamba nti yagamba izar engoye enkutu y'omuki aga nti yagamba nkutu baali bambala mpale yayogera ku ekyo kyebakola batya kyebambala kyebakozesa ntegerekese bulungi ate bwe byempale n'enkutu tobimanyi naye abasahaba babuuza omubaka sala lla sallam nebagamba nti inna lyahuda mbaka wa allah abayahudi yatasarwaluuna bambala empale serwale wala yatazirun naye tebambala nkutu omubaka natugamba nti tasarwalu wa ataziru mwambale empale mwambale serwale ate mwambale naki mwambale n'enkutu waliwo omuwali we yataputa hadithi eyo naga nti kakati bwoba oyambadde empale oteekwa ogisibako enkutu mukampala naddala musala ngaabantu balina okubeera neki n'enkutu zaabwe so nga hadithi yabuuza nti bali bambala mpale ne tebambala nkutu omubaka ffe n'atuwa jawazul amrain okukkirizibwa kw'engeri emmeka kw'ensonga ebbiri hadithi eyo bwoba ojagadde genda mu asasu lbani fi turathi lalbani yagireeta n'alambika ebyo asasu lbani fi turathi lalbani baina jawabi sualin wa jawabi fe tukkirizibwa okwambala enkutu nga wetukkiriza okwambala ki nga wetukkirizibwa okwambala seruwale oba empale terese bulungi naye engoye zaffe zonna zetuba twambadde tezikka wansi kati omubaka bamubuuza ti engoye zaffe zibeerewa n'atugamba nti engoye z'omusiraamu ila ansaafi saaqain zibeera wakati waki wa ntumbwe naga nti wala junah fima bainahu wa baina alka'bain naye tewaliwo buzafuna musango ebbanga lye zibeera ng'engoye ze ziri mu kigere ekyo ekiri wakati w'entumbwe n'obukongo bwabwo wonna bwoba otadde engoye zo oba kanzu oba kinaigeria oba mpale oba serewale oba kipakisitani kipunjabi oba la junah wala haraj talina musango ekitegeeza nti bwoziba teziri awo guba muki guba musango era yagambanga basahaba alaga ti irfa izarak situla engoye zo nga bwasitula namuga ti yongera paka wemuza nti mpaka wa namuga nti ila ansaafi saaqain paka wakati w'entumbwe abawali bwe baba balambika ensonga eyo baleeta ate ekikwata ku mukyala mpaka wakati nga alagira abasajja ezaabuwa we ziri bamubuuza omukyala bamuyita umusalama yamubuuza ti ya rasulallah ma baalu nisa ma baalu nisa ajibulu ma baalu nisa atabaki atabakyala omubaka sallallahu alaihi wasallam n'aleeta embeera y'abakyala n'agamba nti fayurkhinahu shibra abakyala bo
okuva abasajja eyabwe weekoma bo bongereko oluta bwe ruti. Kati bw'oba ofunye entumbwe y'omusajja bwebanga ali mulamuko bwebanga wano weekoma eyo bw'oyongerako oluta olaba ng'ejja kubeera nga engoye ezaabwe zo zikoma eno ku wansi ku bigere. Omukyala kyava agamba nti ya rasulallah idhan tankashifu aqdamahunna, oluta okuvaawo wogambye abasajja bakole batya bakomye, olwo nno ebigere byaffe bijja kukola kutya, bijja kubanga birabika. Omubaka n'abagamba sallallahu alaihi wasallama nti fayurkhinahu dhiraan, olwo mmwe abakyala mwongereko nzira. Bakomplaininze nga bogeddeko oluta, agati kakati wekiba bwekityo mwongereko ki nzira. Enzira okuva wano mpaka wano, bwekiteeka wano olabye olw'omukazi gye lukoma. Kati omubaka farrak n'abeera nga yayawula wakati w'engoye z'omusajja n'ez'omukyala. Ez'omukyala zikoma yiri eri, naye olwaleero abakazi abamu ate bo zira abagyongera eno waggulu. Simanyi tegereka bulungi. Awo nno mu kwawula kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam okwo kwe kuvaamu asalafu abalongoofu akagambo ke mutera okuwulira. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu lwe yalaba omuvubuka mu hadithi ya Khirsha, omuvubuka ajja awali Amirul Mu'minina engoye ze nga zikka w'obukongovule. Umar n'amubuuza nti wange ahaidun anta, ahaidun anta, naawe ennaku zino ogenda mu nsonga? Temukikozesa banaabi olwaleero bakambwe, temukikozesa. Naye tukugambye nti aweewava okwawula engoye z'omusajja n'omukyala. Umar ibn Khattab abuuza omusajja omuvubuka namuga nti ahaidun anta, owange naawe ennaku zino ogenda mu nsonga? Omuvubuka kyava mubuuza ati wahal yahidu rijal ya amira almuminin, omubaka wa amira almuminin n'abasajja batandika okgenda mu nsonga. Abamuga nti ma baluka asbalta izarak, kale ate mukibanga okimanyi ti abasajja tebagenda mu nsonga, aye lwaki engoye ezo zigenze nezikweya ng'ezaabali bannyinizo? Hadithi eyo yakirisi egamba nti fadaa bishafra, omubaka amiru muminina olwokubanga ye yalina obuyinza, owulire bamuyita amiru muminina, daa bishafra, yatumya akaso oba ekyogi ekyambe n'amutereeza bulungi nagati yimirira n'asalako ekyali kiyiseeko. Togenda okusala engoye z'abantu bajja okubakwe. Man raa minkum almunkara falyughayyirhu biyadihi, oli yalina sulta, yalina yali head of state, yali mukulembeze ng'ekyo akisobola okikola kutya okukighayyara biyadihi. Ebyo nno byaliko emabega eno mufu kyakubeera nti engoye okukka wansi w'obukongovule tezitta ki essola y'omuntu tekola etya tefa. La qulna tetta ki tetta salatuhu sahiha, naye tugambye nti si buli kyonoono ekitatta swala nti kola ki intajitanibu kabaira ma tunhawna anhu. Mu byoteekeddwa okwewala ennyo twewala ebyoloono ebiki ebyoloono ebinene. Waqad ra'ayt, olabye nti al isbaalu min kabairi maadha min kabairi dhunubi, kyonoono mu byoloono ebiki mu byoloono ebinene. Watawassu'u fi lamur, n'okugaziwa mu nsonga okutuusa okubeera nga tubtilu bidhalik,
سائر أعمال توسعا لا ينبغي توسعا لا ينبغي okugaziwaayo ga nti gwobadde okyali kuswala efatefa nehijja n'okusiiba n'okusaddaaka kuba kugaziwa okutakola kutya kugaziwa okutasaanye so la nara dhalik zibwetyo bwe tubiraba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyigiriza okumanya okugasa ate atugase n'ebyo byakola atya batuyigiriza nabyo eyiso obadde ki waalaikum salaam hadithi njimanyi era ngireseeyo olw'ensonga nti eri mukhtalafun fi sihatihi erimu okwawukana mu butuufu bwakyo mu butuufu bwayo ensonga lwaki saagala kubashagala bwongo na bitali byani na bitali byammwe saagala kubazza mu ilmu ya صح الحديث لم تصح الحديث إجابة لا يقبل منه صرف ولا عدل معنى العدل والصرف نفرق بيبتو لا nsonga ngambye nti wasi nchi ngazi naye tetutuuka ku mbeera efaananako bwetyo wa akhiran n'ekisembayo ekyokubeera nti abantu baffe jahla abantu baffe tebakola batya tebamanyi abantu baffe tebamanyi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe okubasomesa abatusomesa embeera ezo okutuuka okubeera nti abantu mwe muziriko babasomesa bulungi ne bukera ku makya nga mu qabiltum minhum mukkiriza okuva mu kubo sibe kuli kati oluvannyuma lw'okubeera nti mubadde kubo obulungamu obwo tukwate amakubo agasobola okubeera nti n'abalala nabo bakwata amaki amakubo ago oba oliawo laalla llahu an yahdiyahum oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala n'abalungamya sosaate yaffe nzibu ekyewuunyisa mumulabanga bino ebyokusaaga naye hatta abaali bakendeza engoye olwaleero ekitundutundu kinene ng'olwaleero zisanga zikola zitya zikweya waliwo okudda emabega kunene waliwo okudda emabega kuki waliwo okudda emabega kunene saabatali ku kyo ababadde tebakibangako tetukutukawona kusuubira nti Allah asobola obukeeza ku makya nabo n'abalungamya eri ekyo nabo ne bakikola batya nabo ne bakitereeza so mu ngeri gye tusomesaamu abantu ebeera eyo egwanidde era gye basobola okukola kutya gye basobola okutegeera hadhihi kabira min alkabair tekigwanidde muntu kubeera nti akibeerako kuba tewaliwo nsonga n'emu lwaki obeera ku kyonoona ekinene ekifaanaganako bwe kityo amma salatuhu fa salatuhu sahiha eri abamanyi bangi era ekyo tusinga okukkiriziganya ku kyo si lwaleero nno si lwaleero wabula ebbanga gwanvu walilmu inda Allah tegerekese bulungi abo baleke abo bakole ki abo baleke naye ugambye nti almarja obudde obubanga oli muwalimu ekitabo ekisinga okubeera nga kibayya n'ensonga eyo omuwalimu erinnya lyemwerabidde naye emutwe gw'ensonga bakiyita ahkamu libaas bwati weyawandiika muzingo munene bwe guti naye mu byatabuusa maaso n'ekyo teyakibuusa maaso ne controversy zonna ezikiriko tegerekese bulungi wala ilmu inda Allah mukkirize tukomaawo olw'obudde bwe bufaanagana ebibuuzo bino mbireese luvannyuma obwedda nsomesa nga waliwo ekibuuzo eki kimu era ne mbagamba nti olw'ekibuuzo ndabawo kimu katusooke tufune faida eno mu saidi wano ebirala tujja kubeera nga tubitunuulira Allah bw'anaaba atulekedde obulamu insha Allah.